Banna era ddala laba ssente y'omuntu owegenda laba ssente y'omunaku amazima ga Katonda naye gavumenti Museveni wakitemweddako ne basajja bo bannange laba ennyumba z'abantu zonna zogenda zikumenyebwa abantu balwanye beesomese byomu afunye akasente azimba akayumba ke bumugenda kajjawo entoba zimuli ziguza banene mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga essaawa yonna ebikwekweto bigenda kubeera nga bitandika ebyokwevikitinga oba okujja abantu mu mayumba gaabwe ge beezimbira ng'ekibajjisaamu ki waliwo etteeka eryayisiddwa era ng'etteeka lino lyasayiningibwa gye buvuddeko nga 19 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 etteeka lino baliyita Building Control Act eya 2025 lyaleetebwa amendments ezo lwe zaaleetebwa as amended nga bwe tuyinza okuba nga tukugamba ebikwekweto bigenda kuba nga bitandika ekitongole kimanyiddwa nga NBRB oba National Building Review Board kiteekateeka bikwekweto ebikakalye ennyo ate era ebyobulabe era bakugambye bagenda baziyise stricter enforcement essaawa yonna bagenda kutandika ebikwekweto ebyokwera ebyokujja n'ebyokusuula amayumba agagambibwa okuba nti gazimbibwa wansi oba wabbali w'amateeka gano etteeka lino eryasayiningibwa gye buvuddeko kakati wuliriza bulungi nnyo gwe yazimba atannazimba ng'oteekateeka okuzimba naawe alina ekirowoozo ekizimba lino etteeka terina gwe litaliza bw'oba nga oli mupangisa etteeka likukwatako kubanga lisobola okuafekitinga mu ngeri emu oba endala bw'oba nga wazimba dda etteeka likukwatako bw'oba nga wazimba naye nga tonnayingira nnyumba yo okusinziira ku tteeka lino olina okusooka okufuna olukusa okuva mu gavumenti oba ekukkirize oyingire ennyumba yo gye wazimba oba tekukkiriza bwe banaaba gyetegereza nga balaba ennyumba wagizimba naye toyina licensi oba toyina akikukkiriza toyina kipapula kyakukkiriza kuzimba ojja kuba tokkirizibwa kuyingira nnyumba yo gwe gye weezimbira bwe banaasanga ng'ennyumba wagizimba dda n'ogiyingira wagiyingira naye nga toyina pulaani toyina lukusa lwakukkiriza gizimba basobola okukuggyamu sinakindi basobola n'okugimenya era ngenda bikusomera byonna nga bwogenda okubiwulira ate ng'oggyeko n'ekyokumenya waliwo ssente z'osobola okutanzibwa n'emyaka gy'oyinza okumala ng'osibiddwa emabega w'emitayimbwa singa bino bisangibwa nga bwe bityo bibiri singa oba ozimba ennyumba nebaako damage gyetuusa oba obulabe bwetuusa ku bantu oba neegwa olina ssente z'olina okusasula ng'oggyeko ebyokugaa nti otereeza nnyumba yo osobole okuddamu ozimbe olina ebibonerezo by'ogenda okuba ng'ofuna ne bw'oba ng'ogula poloti ng'erina ebipimo ebitakkirizibwa kuba waliwo ebipimo bataddewo nti tebikyakkirizibwa kubeera nga bitundibwa era n'abamu baalagiddwa bw'oba olina poloti nga togikulaakulanya ng'olina poloti okusinziira mu tteeka lino bw'oba olina poloti yo yakulema okuzimbamu tolina ssente zigizimbamu naye nga wagula kapoloti k'oluusi oterekeddemu ssente zo oba wakagula ng'okyasondasonda ozimbe bakugambye bwe kiba kisoboka kaveemu tukafunira abalala abali serious abasobola okuzimba babeere nga bazimba bino byonna byenkuleetedde mu updates eno oba mu katambi kano obeere ng'ogenda maaso n'okuba ng'obitegeera eggwanga erya Uganda wenjogerera litandise ogenda maaso n'okuba nga likalubira abayimba nga muzeeyi tova ku main ne likalubira n'abo abalinga balwanyisa muzeeyi wenjogerera ebintu bitandise okuba nga bibakwatako ffenna omulundi gumu ebikwekweto ebyenjawulo ate era ebiriddeedire oba ebyomutawaana ennyo essaawa yonna bigenda kuba nga bitandika kubanga wano batugambye nti the National Building Review Board NBRB has announced tougher enforcement measures and higher penalties under the newly enacted Building Control Amendment Act 2026 aimed at curbing unsafe construction and reducing building collapses. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bino ekimanyiddwa nga National Building Review Board NBRB kirangiridde ebikwekweto ebyobulabe ennyo ebyomutawaana essaawa yonna bagenda kuba nga benforcinga mu ngeri y'omutawaana ennyo nga bakambwe ennyo tebasalikako musale nga tebaagala na kumanya oba gw'olyani oba wabawagira oba tewabawagira webaba bakusanze ng'etteeka lino lye baasayini nga likukwata tolina kyogenda kunyumya era ngenda kukusomera ekiwandiiko wano nga bwe kigenda maaso n'okubeera nga kyogera ku nsonga eyo yanyenenyene ekulaga nti ekizimbe ekyo essaawa yonna kyandibanga kyekimu ku ebyo ebigenda okuba nga bimenyebwa singa kinaaba kisangiddwa nga kirinnyiridde etteeka erigambibwa okuba nti bwe tibigenda naye nkugambye ne bw'onaaba oli luddawa oba oli ludda bakugambye naawe yagula poloti nga tonnazimba naye ng'ekulemye okuzimbamu poloti eyo giveemu gifulume ogirekera abalina obusobozi okubeera nga bagikulaakulanye. If you cannot develop your plot, please sell it off to other, because we have people who are here who have capacity to develop those plots. You can go out to the outskirts of the town if you cannot develop your plot which is in the middle of the town. Kati bwe babigambye b'embalala
naye ate njagala okutegeeza nti kino ekitongole kikwasaganya emirimu okwetolola eggwanga lyonna. Wazimba ennyumba yo tennagwa eri kuolopuleti nga bw'olaba eyo. Eyo ennyumba esobola okusuulibwa n'oddayo buto ate ng'olina kusooka kumala kufuna lukusa. Omukulu etteeka yalitaddeko omukono era ekiwandiiko ne kifuluma. Nakyo ngenda genda maaso n'okubanga nkikusomera otegeere bino bikukwatirako wa era bikukwatako bitya. Gwe yagambanga muzeeyi tova ku main, njagala okutegeeza kaakati gwe essaawa yonna ogenda kuva ku main oba oyagala oba toyagala. Nga bulijjo tusookanga ne tujjawo akalango kano ne tusobola okutolontoka n'enkuwa byonna nga bwe mbikuleetedde awatali nsonga yonna gy'ogenda kumisinga. Ate na subscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo. Tukolera ku mikutu egy'enjawulo era kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga tukuweereza. Genda maaso n'okubanga video giwa ekigalo kuba ntera okugamba nti gy'okoma okugirayikinga oba ogiyambeko ogenda maaso n'okubeera ng'etambula n'esobola okuba ng'etuuka ku buli munnayuganda yenna. Kadaama eyaweereza ssente zo bazimba ennyumba essaawa yonna ennyumba yo wandisanga nga teriiwo. Gwe yazimba ennyumba oba eyagula poloti ng'erina ebipimo ebitakkirizibwa, eyo poloti tebalibwa era ebiwandiiko byo byonna bijja kusangibwa nga bifu. Ebyo byonna by'ogenda okutegeera otegeere ensonga nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ebbanga lyonna. Tanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambulira ddala ffenna. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tutera okujja n'okubeera nga tukutuusaako. Ngenda kukubuulira lisiti yonna nga bw'etambula. Fine gy'ogenda okusasula, emyaka gy'oyinza okuba nga ogenda kusibwa singa okwatibwa mu mateeka gano ng'ogalinyiridde. Nkugambye omukulu etteeka yali sayininga era ne bafulumya n'ekiwandiiko nga batutegeeza ebintu nga bwe bigambibwa okuba nti bwe bigenda okubeera. Wulira, General Kaguta Museveni has today assented to 3 key pieces of legislation aimed at strengthening regulation in Uganda's construction, housing, finance and valuation sectors. Wano yasayininga amateeka 3 oba amabago 3 olunga gafuuka amateeka. Njagala kusomera ekiwandiiko kino olw'ensonga waliwo bye njagala otegeere. Ky'olina okumanya nti essaawa yonna etteeka lino litandise okuba nga likola era essaawa yonna kye bayita enforcement oba okuteekesa etteeka mu nkola. Bino si bya mwaka gujja, si bya financial yejja, wabula bya ssaawa eno wenjogerera. Essaawa yonna ekitongole nkugambye ekya NBRB kikakasizza nti essaawa yonna bino bigenda kubeera nga bitandika. Yensonga lwaki nzize mbeere nga mbikusomera obitegere bulungi nnyo oleme kubaako kye weekwasa. General Kaguta Museveni signed into law the Building Control Amendment Act 2025, the Mortgage Refinance Institutions Act 2025 and the Valuation Act 2025 at State House Entebbe. Omukulu yasayininga etteeka eryo oba amateeka ago nga bwe ngakusomedde yagasayiningirira mu State House Entebbe ng'ategeeza oba nga ateekwa omukono gw'ejjukira olwo we balitandise okukola era we balifuukidde etteeka mu butongole. Kakati wenjogerera lyafuuse etteeka mu butongole era essaawa yonna ogenda kukwatibwa, ekizimbe kyo kigenda kusendebwa, ebibonerezo ogenda bituukako oba omanyi oba tomanyi oba oyagala oba toyagala oba wawagira oba tewawagira. Bino biwulirize kubanga keekadde. Wulira. The new laws introduce tougher penalties for illegal construction and non-compliance with the approved building standards, a move expected to enhance safety and accountability in the country's rapidly expanding urban areas. Bino tebiriiko Kampala yekka, tebiriiko Mukono yekka gye walabye basenda abantu, wabula kumpi okwetolola eggwanga lya Uganda mu kye bayise urban centers eziri rapidly expanding. Bakugamba nti etteeka lino lye baintroducinze ligenda kuleeta oba lyaleese oba lijiddeko ebibonerezo ebikakali eri abantu abazimba nga tebayise mu mateeka, abantu abazimba nga tebalina lukusa n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Bagenda ku feesinga akaseera akazibu oluvannyuma lw'etteeka lino okuba nga lyasayiningibwa. Era nga bakugamba nti gwe bwenna azimba nga tolina lukusa, azimba nga togoberedde mateeka ago genkugambye, azimbye nga togoberedde kye bayita building standards eziri approved, ogenda kusuubira
okuyita mu kaseera akazibu ogenda kusuubira ekizimbe ky'okukonebwa n'ebintu byala bifaanana bwe bityo. Under the Mortgage Refinance Institutions Act 2025, the Bank of Uganda is empowered to regulate mortgage refinance institutions. Naye ndowooza lino etteeka ddyo liyinza okuba nga terijja tukwatako nnyo ssaawa zino. Ngenda kukusomera etteeka erikwata ku ekyo kyenzikiriza nti weetaaga okukiwulira oba oyagala oba toyagala. Amateeka gano nkugambye gazze kubeera nga gateekawo embeera ate nga guno si gwe mulundi ogusoose. Amateeka bwe gati gabadde nga gajja kakati ku mulundi guno weetaaga okubaako by'omanya, naye nkugambye bakugambye ggwe nga bukyali era nga tebinnatuuka wuwo bw'oba tolina busobozi buzimba ku polotiyo. Poloti eno ojja kugivaako ogiwe agenda maaso n'okuba nga asobola okugikulaakulanya. Kakati etteeka lino litegeeza ki? Oyo yenna azimba ennyumba nga talina permit mu kitundu kyonna mu Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni yasayiniza amateeka amapya agakwatagana kuzimba. Etteeka lino baliyita the Building Control Amendment Bill 2025. Omukulembeze w'eggwanga emabegakaawo yagataddeko omukono. Etteeka lino litagetinga nnyo omuntu azimba nga talina permit. Mubimu ebiri mu tteeka lino bw'osangibwa ng'ozimba nga tolina permit oli wakuweebwa fine ey'emitwalo 2 per square meter. Nti katugeze w'osangibwa nga ozimba ennyumba nga ya square meter 10, bajja kukubisaamu 10 ekyo times mitwalo 2 oba ojja kuba osasula fine ya $2,000,000. Era ebiri mu tteeka lino nti ojja kuweebwanga express penalties. Nti w'osangibwa ng'omenya etteeka lino ojja kuweebwa express penalty. Express penalty ntegeeza ki? Nti ye zino penalty oba bye bino ebibonerezo bye bakuwa yandeni we bakusangidde awo ng'omenya etteeka. Bayinza okuwa fine oba bayinza okusiba. So w'osangibwa nga ozimba nga tolina permit oyinza okuweebwa fine ya mitwalo 2 per square meter oba okusibibwa emyaka 2. Then ekirala ekiri mu tteeka lino mulimu akawaayiro akagamba nti singa olagajjalira ekizimbe kyo n'okizimba mu ngeri etasaanidde era ekizimbe ekyo ne kigwa ne kikosa omuntu yenna oba ne kitta abantu oba ne kyonoona properties z'abantu, ojja kuweebwa fine ya bukadde 10 oba okusiba emyaka 12. Kw'otadde n'okuggalawo sayiti yo oba okugisiilinga off paka bw'otuukiriza ebintu byonna ebyetaagisa mateeka. Mu bufunze ebikwatagana ku tteeka eppya President yasayininze etteeka erikwatagana ku by'okuzimba. Kakati ebyo tebikwata ku bazimba bizimbe binene byokka. Bikwata ku bazimba ebizimbe ebinene, commercial buildings, bikwata ku bazimba amayumba agaabwe, residential, amayumba agabapangisa, buli kimu etteeka lino likukwatako. Yonna gy'olitegeerera oba olitegeera oba tolitegeera likukwatako. Ku mukutu guno kw'ompulirira wenjagala okuba nga ate tugenda mu maaso n'ekiwandiiko kino okitegeere bulungi nnyo kuba nkugambye bino bitandika essaawa yonna. Era akadde konna ogenda kuba nga owulira ebikwekweto ku sayidi eyo gy'owangaalira bigenda kuba nga bikutuukako kuba abasajja bakugambye essaawa yonna bino bigenda kuba nga bitandika. Tebikyaliko kulinda. Era nina wano ekiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire official website eya Nile Post. Website eno yawandiise bulungi nnyo ku tteeka lino era ne babako bye bannyonnyola byenjagala otegeere era nga tugenda maaso n'okuba nga tubikunnyonnyola osobola obitegeera. Oyinza okuba wazimbye, oyinza okuba oteekateeka okuzimba, oyinza okuba wagula polotiyo naye nga tonnazimba. Bino bikukwatako. Wabula nga sinnakusomera kiwandiiko kino njagala nsooke nkuddiremu wano mu bibonerezo bye weetaaga okumanya kuba nkugambye bino weebiri. Uliriza. The Building Control Amendment Act 2026 introduces strict penalties to curb illegal and unsafe construction in Uganda. Etteeka lino mbulitagetinze era litaddewo ebibonerezo eby'amaanyi ennyo nga litagetinga okusaanyaawo okuzimba okutali mu mateeka n'okutali safe. Compliance is now mandatory for all structures, including small houses, and the law shifts from the flat fees to fines based on building size. Nti linetteeka muliriza okugoberera amateeka gano tekikyali ku bizimbe byokka flat houses, wabula digenze paka ne ku bizimbe ebya bulijjo small houses. Wenjogerera essaawa yonna nze naawe eyazimba n'atannazimba
ateekateeka okuzimba naye akagula poloti, ffenna etteeka lino ligenda kutukwata. Wulira ebibonerezo. Penalties for non-compliance. Ebibonerezo ebiyinza byolabikidde okwolekera singa oba togoberedde ebyo byogenda okuwulira mu kiwandiiko. Bw'ozimba nga tolina fine, amini nga tolina permit ekukkiriza, ndoza okuva mu kakiiko ku disitulikiti, okuva mu lukiiko lwa KCCA n'ebitongole ebyenjawulo byensuubira nti bye bijja okuba nga bivunaanyizibwa ku nsonga zino. Wuliriza, fine $2,000 ku $4 per square meter of the built up area. Ekizimbe kyo ky'ozimbye oba akayumbako k'ozimbye, mita egenda kuba buli mita square meter emu bweti egenda kubeera nga osasula bakukyajinga ssente wakati w'Emitwalo 2 n'Emitwalo 4. Omukungu anaaba avudde mu kitongole kino ekigenda okukwasa kutwala kye bayita enforcement, ekitegenda oteekesa etteeka lino mu nkola, bakugambye ajja kujja ne tape measure oba n'olukoba apime mita ndoozi ebeera mu fuuti oba ziba ziwera 3, ziba zibulako okuwera 3. Kitegeeza bw'oba ozimbye ennyumba yo ng'eri mu meters 1,000, ojja kuba bajja kubala emitwalo wakati w'ebiri n'ena buli mita emu. Ezo ze ssente bazikubise mu meters 1,000 ze ssente z'ogenda okusasulira mu nfo nga tonnaba na kweyongerayo, ate ne site yo waliwo possibility y'okubeera nga bajja kugiggala. For example, nga bakugamba nti a small 3-room house square meters nga 30, kitegeeza ojja kuba weetaaga okusasula wakati w'emitwalo 60 n'akakadde akamu n'emitwalo 2. Zino nga si za seminti, zino si za mitayimbwa, si za ki, wabula nti wazimbye toyina pamiti. Oba ontegedde bulungi nnyo. Ekyo ekibonerezo basobola okukikuwa ne bakuweerako n'ekibonerezo ky'okusiba emyaka egiwerera ddala 2 ku myaka 5 okusinziira ndowooza ku bunene bw'ekizimbe. Ate basobola okuwaako ekimu n'osasula ssente ziri akamu 2, ekyokusiba ne bakireka. Basobola oga nti katumusibe ssente bw'aba tazirina. Ate era basobola n'okuwa ebibonerezo byombi omulundi gumu. Basobola okusiba emyaka 5 naye ng'ate osoose kusasula akamu 2 olw'okuba wazimbye nga toyina lukusa. Okitegedde. Building after permit expiry. Wali mbadde nkugamba nti singa ozimba nga toyina permit, kakati nkuleetedde singa ozimba nga wagenda n'osaba permit naye n'otandika leeti, ogenze ku district bakuwadde permit yo ekukkiriza okuzimba, kyokka obadde wakagifuna n'ofuna ebizibu ssente n'ozijjawo n'otereka permit yo, ogenda okuzimba nga permit ya expiringa ekukkiriza okuzimba. Wuliriza, ojja kusasula emitwalo 2 per square meter of the built up area, oba okusiba emyezi 13. Ako kategedde, wasaba permit neeyitako bajja kusiba emyezi 13 oba okusasula emitwalo 2 per square meter, sinakindi okuwa ebibonerezo byombi. Olwo nga permit yo yayitako. Using prohibited methods or materials, fines up to 5 currency points per square meter or 2 to 5 years in prison. Singa banaakusanga ng'ozimbisa ebizimbisibwa either nga tebikkirizibwa oba ng'ozimba mu mbeera etakkirizibwa method, ojja kusibwa emyaka wakati w'ebiri n'etaano oba okusasuza ndowooza no gijja kuba emitwalo nga 5 oba obukadde 5. Causing accidents, negligence. If non-compliance leads to death or injury, penalties can rise to 10 million Ghana shillings or 12 years in prison or both. Singa onaaba ozimba accidentally ennyumba gy'ozimba neegwa, netta oba neerumya omuntu, oba ebadde erumizza bazimbi, oba omuzimbi yakoledde ettimu anajja n'agisula nekizuulwa nti ennyumba yagudde ate yalumizza omuntu, either bajja kusasuza obukadde 10 obwa siringi eza Uganda, oba si ekyo bajja kusiba emyaka 12 mu kkomera, oba si kyo bajja kuwa ebibonerezo byombi. Njagala okutegeeza wano we njagala owulirire ennyo gwe yeetaaga okumanya abali most affected groups abasuubira okuba nti be bagenda okusinga okubonaabona mu tteeka lino. Small house home owners, owners of class C, all minor buildings under 30 square meters are now subject to these specific square meters based fines and must have approved plans. Omuntu alina akayumbako nga katono nnyo bwe bagrading anti class C aba minor buildings nga ziri mu square meters 30 n'okukka wansi,
essaawa yonna ogenda kubeera ng'osabibwa ssente, ogenda kuba ng'okubwa fine, sinakindi bagenda kwetaagisa pulaani eri approved bw'oba togirina kaawedde mudda. Bano ba developers ne ba landlord nabo essaawa yonna akaawe kaaweddemu. Ate bano be baasinga okugamba muzeeyi tova ku main. Those buildings without valid permits or failing to renew expired ones will face higher costs proportional to their building size. Bano nabo akaawe kaawedde mudda kubanga balina okubeera ne permit eri valid. Occupants of unsafe buildings, kakati gwe naawe ne bw'oba oli mupangisa tolowooza nti mwabapangisa mwawonye. Ne bw'oba oli mupangisa oba wayimba muzeeyi tova ku main oba wali towagira. Under the new law, authorities can issue immediate evacuation orders for building deemed unsafe or non-compliant regardless of the size. Nga tebafudde ku size ya kizimbe, nga tebafudde ku ani akisulako oba nnyumba y'abapangisa rentals. Ne bw'oba nga gw'oli mupangisa, kooti oba ab'amateeka basobola okuissuinga kye bayita immediate evacuation order. Osobola okuva mu kizimbe mangu awatali na kuwoza mbu ate simayo emyezi 3, sima teeka ligamba Landlord and Tenant Act etugamba nti omuntu alina okuweebwa emyezi 3 yeetegeke. Wano baba bakiyise immediate evacuation order. Ekipapula we kijjidde olina okufulumira, ebyo gye bayita enforcement. Oliriza ebigenda okukolebwa, key enforcement actions: demolition of small houses, obuyumba obutono bugenda kukoonebwa nga bw'olabyawo mu katambi. Abantu mugenda kubeera mu maziga nga tetufuddeyo bawawagira oba tewawagira. Demolition of houses. Local building committees now have direct power to demolish any structure built in contravention of the act, including small residential houses. Abo buyinza, local building committees, abo buyinza oba ku district oba ku gombolola, abalina obuvunaanyizibwa oba batula kakiiko oba abatula kakiiko akali mu nteekateeka eno, balina obuyinza, wuliriza, balina obuyinza okudemolishinga ekizimbe kyonna singa baba bakizudde nti tekiri mu kugoberera tteeka lino eryasayiningiddwako, omuli amayumba amatono ag'abantu ge basulamu, amayumba amatono ag'abapangisa, ne buli kizimbe kyonna ekiba kigambiddwa nti tekyagoberera tteeka, simanya nannyini ekyo talina layisi, talina pamiti n'ebirala, simanya kyagwa ne kitta omuntu, simanya yazimba talina pulaani, balina olukusa kati okumenya ennyumba yo ate tolina gyogenda kubaloopa. Uliriza occupation permits, it is illegal to occupy. Wano nno ulirizaawo nnyo, kakati gwe nazimba ennyumba yange naye ekyali ku wall plate, nteekateeka okugiyingira mu 2026 ono, naawe akako kaawedde mudda kubanga wano wendi mu kutegeeza. Bakugamba occupational permits, bagamba nti it is illegal to occupy or use a building without occupation permit. Bw'oba tolina permit, kati mukadde kano olina okusooka okusaba olukusa okuyingira ennyumba yo gye wazimba. Ennyumba nagizimba eri ku wall plate, nteekateeka okugiyingira omwaka ogujja. Bw'oba omaze okugisereka n'okugikola byonna nga w'obyagala, nga tonnaba kugiyingira kusomba bintu byo kubijja gy'obadde osula obiyingize, olina okuba nga olina olukusa, olina okuba nga ogenze mu b'obuyinza ne bakukkiriza nti kaakati yingira ennyumba yo. Ate tebakukkiriza na bigambo, bakuwa ekipapula nti kati okkirizibwa okuyingira ennyumba. Bw'oba tokirina bagenda kuba bakujjayo era ennyumba eyo bagisobola n'okugikoona. Failure to obtain this can lead to evacuation order, effectively chasing occupants out until compliance is made. Bw'oba tofunye ekipapula ekyo kikukkiriza kuyingira nju, either bajja kukujjamu, bajja kuissuinga kye bayita evacuation orders singa onaaba tolina kye bayise occupation permit, nti kati nzimbye ennyumba yange njagala kuyingira nkooyo omuzigo. Bw'oba tolina permit ekukkiriza kuyingira, ogenda kugira okyabeera mu muzigo. Ate jjukira nakugambe wali nti nezi rentals nazo zigenda kuba ziteekebwako embeera zisobola okubeera demolished. Kati njagala okuba akafaananyi, opangisa ku nnyumba, ennyumba ezo omusajja n'akugamba tezirina permit era tezigoberera mateeka gano ge nkugamba Museveni ge yasayininze. Kyokka ate ozimba akayumbako oyagala kudduka mu muzigo, n'akayumbako tekayina pulaani era tekayina lukusa, ate era on top of that toyina na permit ekukkiriza kayingira. Byonna tobirina, basenze ennyumba w'obadde osula kubanga nannyinizo teyafuna permit nga azizimba. Obadde okwata obuntu bw'odduke mu yiyo, ogamba at least kangende mu yange, ogenda kusanga bakugobayo kubanga toyina kye bayita occupation permit, toyina lukusa lukukkiriza kuyingira nnyumba yo. Awo ndowooza okategedde, mujja kiwulira. Immediate site sealing. Authorities no longer need to wait for long court processes.
they can seal off a non-compliance construction site immediately. Bano singa basanga site oba ennyumba nga tegoberedde mateeka gaabwe nga bwe bagakugambye, njagala okutegeeza tebasobola bagamba nti balina obuyinza obubakkiriza okusiiringa site eyo awatali kulinda process ya kooti egenda okubatambuza ate simama mulindeeko. Njagala okutegeeza nti bino bigenda kuba bisobola okukolera ddala. Kati wulira, Building Control Amendment Act eno ya 2026 uliriza tetagetinze balandiroodi bokka, tetagetinze bamayumba bokka, wabula kumpi buli munnayuganda wenna, kubanga nkakasa oyinza okubeerawo tonazima naye oyinayo akapoloti, oyinza okuba tokayina naye ng'oteekateeka okukagula, mwenna muli affected ku nsonga ya poloti, era ogenda kubanga ogenda kubeera nga naawe obeera affected mu ngeri emu oba endala. Njagala tugende empola bino osobole okubitegeera. Under the Building Control Amendment Act 2026, tenants are not primarily targeted for construction fines, but they face significant legal and practical consequences if the house they occupy is non-compliant. Nkugambye nti gwe omupangisa toli targeted directly, naye ate osobola okufeesinga kye bayita legal and practical consequences singa ekizimbe kuba wapangisa kibeera nga tekyagoberera mateeka ago agasayiningiddwa. Njogera ku ggwe apangisa. Waliwo kye bayita evacuation orders, ekitongole kya National Building Review Board NBRB nkugambye n'ekitongole kimanyi oba ne local building committees basobola okuba balina obuyinza obusobola okwissuinga kye bayita immediate evacuation orders ezisobola okubalagira okuva mu kizimbe singa yakizimba yali talina lukusa lubeera nga luzimba. Ate era ekizimbe singa kigamba okuba nti nammwe bennyini abakirimu temuyina occupation permit, kitegeeza naawe omupangisa ng'ogenda okuyingira ennyumba gy'opangisizza oteekeddwa okubeera ne kye bayita occupation permit, naawe osobola okugenda mu maaso n'okubeera ng'oyingira ennyumba eyo. Loss of residence, uliriza, demolition. If a house is built in contravention of the act, authorities can order demolition. This would result in tenant being chased out of the house as the structure is removed. Singa uliriza omupangisa singa ekizimbe ky'opangisaako kiba nga tekigoberera mateeka ge tukusomedde, basobola n'okukisaanyaawo era naawe obutuuze bwo ne baba nga babusaanyawo kubanga ennyumba already eba eggiddwawo. Illegal use of premises. Under the Landlord and the Tenant Act 2022, a tenant is obligated not to use the premises for unlawful purposes. Occupying a building that has been condemned or lacks an occupation permit could technically be viewed as an unlawful use of the permits. Nti gwe omupangisa osobola n'okusibwa oba n'okuteekebwako engassi singa onaakozesa ekizimbe nga kyamenya amateeka. Mu bumenyi bw'amateeka kubanga waliwo ate etteeka eddala limanyiddwa nga Landlord and Tenant Act lino lyali lya 2022. Omupangisa avunaanizibwa era takkirizibwa kweyambisa kizimbe ekitali mu mateeka era ekitakkirizibwa mu mateeka nga w'obiwulidde. Kaakati tewali tteeka ligenda kukukyajinga fayini ggwe, naye amateeka go genda ofeesinga kukugoba, kukujja mu nnyumba eyo olwo nno n'oyiiya gy'ogenda okuba ng'olaga. Era mu eyo process oli kyabuwaze oli forced okusigala ng'osasula renti, kyekisinga okwewuunyisa. Bakugambye even if a tenant is challenging a termination notice in court, they remain liable to pay rent during the process. Okitegedde bulungi nnyo. If a landlord failure to comply with the law leads to a tenant's sudden removal, the tenant may challenge this in court. If the eviction is found to be unlawful, not following proper procedures, a court can order the landlord to pay the tenant compensation equivalent to 3 months' rent. Singa wanono n'omupangisa baba bakuwaddeyokko. Kati wulira, naawe agamba ateekateeka okugula ettaka nga tonnagula kubanga mwe oyinza okulowooza nti mwe muli safe. Under the Building Control Amendment Act 2026, purchasing a plot in Uganda now requires even stricter due diligence to avoid buying land where a future building might be illegal or subject to immediate demolition. Kakati sibya kumala gagula plot weegendereze ng'ogenda okubeera ng'ogula. Uliriza.
land title verification, always conduct a title search. Wano boogera kubagula ettaka ery'ebyapa naye wano ensonga nnyingi nnyo zogenda okubanga weetaaga okubanga ate okola mulimu kye bayita tin number, waliwo kye bayita stamp duty, building plan readiness n'ebirala ebifaanana bwe bityo byonna byetegekera essaawa yonna ogenda kubeera ng'obifeesinga. Kakati awo ne nkutegeeza katugendeko mu kiwandiiko ekinnyonnyola ennyo ebintu nga bino nga bwe bigenda mu maaso n'okubanga bihapeninga. Following if you cannot develop your plot, please sell it off to other, because we have people who are here who have capacity to develop those plots. You can go out to the outskirts of the town if you cannot develop your plot which is in the middle of the town. Wano bakugambye nti ne bw'oba tosobola kukulaakulanya poloti yo giveeko, wagigula naye togisobola, ojja kubeera ng'ate ogirekera abasobola okugikulaakulanya. Waliwo ekiwandiiko wano ekinnyonnyola obulungi ennyo, essaawa yonna bagenda kutandika ebikwekweto bino by'owulidde nkusomera, byebyo by'ogenda okusuubira. Wabula ate bye ngenda okukusomera binnyonnyola nti ebikwekweto si bya mwaka gujja, si bya myezi gijja mu maaso, wabula bitandika essaawa yonna. NBRB unveils a tough new building law, warns of stricter enforcement. Ekitongole kino ekya NBRB kyanveilings oba kimaze okulangirira amateeka amakakali era ne kirabula ku ngeri gye bagenda okutandikamu enforcement essaawa yonna onaawulira. Ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Nile Post. Njagala tutambulemu mu ddakiika entonotono ze tulina tubeere nga tutegeera bulungi nnyo biki ebigenda okuddirira. Gw'asuubira okuzimba naawe asuubira okugula poloti, wuliriza bulungi nnyo bino bitegeere bulungi. Bagamba batya: The National Building Review Board NBRB has announced tougher enforcement measures and higher penalties under the newly enacted Building Control Amendment Act 2026 aimed at curbing unsafe construction and reducing building collapses. Ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku bino ekimanyiddwa nga NBRB oba National Building Review Board kimaze okubanga kirangirira enforcement measures essaawa yonna ez'obulabe ennyo eziriddeedire, era ne bategeeza nti waliwo kye bayita higher penalties ze mwolekedde okubanga mufuna wansi w'etteeka lino eryamaze okubeera nga liri enacted erimanyiddwa nga Building Control Amendment Act 2026 nga bakugamba aimed at curbing unsafe, bagezaako okulaba nga balwanyisa n'okugjawo okuzimba ebintu ebitali safe ebiyinza okuba nga biviirako abantu okufa n'ekintu ekifaanana bwe kityo. Mujja kiwulira nga bagamba the amendments which took effect on March 19th following presidential assent introduce sweeping changes to how building standards are enforced across the country, targeting illegal developments, weak supervision and non-compliance with the safety regulations. Etteeka lino lyaleeteddwa oba enkyukakyuka ezaakoleddwamu amendments ezaakoleddwamu entonotono era oluvannyuma lw'okuba nti General Kaguta Museveni yaliteekako omukono ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini ne liba nga lyagenda into effect, lyatandika ogenda maaso n'okuba nga likola nti baagala okuleetawo omutindo, baagala okukyusa omutindo gw'enzimba gye tuzimbamu, baagala okukyusa omutindo gw'ebyo bye tuzimba, baagala okulaba nga balwanyisa kye bayise weak supervision oba okusupervising okunafu. Abantu bakola okusupervisinga ne bajja ne babawaayo ekyojja mu biro ne batagoberera bintu, oli awo n'ekizimbe ne kisangibwa nga kyazimbibwa tekiri mu mateeka, tekirina pulaani, naye ate nga omuntu yasasulayo akasente. Bino bwe bagenderedde okulaba nga nabo babirwanyisa. Speaking at the Uganda Media Center, NBRB Executive Secretary Flavia Bwire said the reforms are designed to restore order and accountability in a sector that has seen rapid growth by persistent safety failures. Bwe yabadde ayogerako olunaku olwajjo ku Uganda Media Center, omukyala Idi oba Executive Secretary owa NBRB Flavia Bwire yategeezeza nti reforms zino zadesigningiddwa okulaba nga tuleetawo order ne accountability mu sekita eno ey'okuzimba egambibwa okuba nti ebadde ekulira ku speed ey'ekika ekyawaggulu. Bw'owuliramu ako nti ebadde ekulira ku speed ey'ekika ekyawaggulu kitegeeza akasente mwekali awo osobola okutegeera bulungi buwa gye biggweera. These reforms are intended to promote safety, order and accountability in Uganda's building sector. Wano bamukootinze nga bw'agamba Bwire urging developers and the public to comply with the approved standards. Nti reforms zino zigendereddemu kulaba nga zipromotinga safety, zipromotinga accountability naddala mu sekita eno ey'okuzimba. Under the new law, the NBRB
has been granted broader powers to enforce compliance, including issuing stop all evacuation orders for unsafe buildings and entering construction sites to ensure adherence regulations. Wansi wetteeka lino ekitongole kino ekya NBRB kimaze okuba nga kiweebwa obuyinza n'amaanyi gonna okulaba nga benforcinga bino, okulaba nga biteekebwa mu nkola. Bakkirizibwa kati okuyimiriza ekizimbe ekiba kigenda maaso n'okuzimbibwa. Singa bo beetegereza ne bakizuula nti ekizimbe kino tekigoberedde mateeka, balina obuyinza kaakati obukiyimiriza. Balina obuyinza obwevacuatinga oba kyebakola okuyisa kyebayita evacuation orders, abantu okufuluma ennyumba yonna obuyinza babulina. Kakati kitegeeza tewali ali safe. Singa obanyiiza bayinza okubaka ensonga gye basinziirako n'owulira ne bakugamba nti kati fuluma ennyumba yo wadde wagyezimbira. Balina obuyinza bwonna obuyingira ne mu kizimbe munda balabe eddala kituukiridde, tumuleke oba tetumuleka. Local building committees have also been empowered to demolish, evacuate structures building in violation of the law, making a shift from previous provisions where enforcement was limited. Obukiiko obw'oku kitundu, local committees, nabo buweereddwa obuyinza obusobola okudemolishinga oba okusaanyawo ennyumba gy'obadde ozimba singa bakizuula nti ebadde violating amateeka gano ge baleese. Era kino kigambibwa okuba nti kyongedde ebbugumu mu tteeka lino olw'ensonga bulijjo obuyinza obumenya ennyumba bubadde buli limited, kakati babuwadde obukiiko. Local committees, local building committees, obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba oba ku district oba wa babuwadde obuyinza obugenda okubakkiriza okugenda mu maaso n'okukola bino. Kakati balina obuyinza bungi nnyo okusobola okujja n'ennyumba yo ne bagimenya oba oyagala oba toyagala. The amendments significantly increases penalties for offences such as building without permits, using prohibited construction methods, or continuing works after permit expiry. Bibiri byenna kusomedde wali. Amendments zino oba etteeka lino lyongedde ebibonerezo ebikakali ku bantu abamenya amateeka nga bayita batya: abayizimba nga tebalina permit, abazimba nga bakozesa methods enkadde, abazimba nga permit ya expiringa, nabo ebibonerezo bigambibwa okuba nti bigenda kuba nga byeyongera nga bwe nabikusomedde. Offenders now face fines calculated per square meter of a building or prison sentences of up to 5 years. Nti kati abanaamenya amateeka gano bagenda kuba nga bakubibwa fine nga basinzira ku square meter ey'ekizimbe ky'ozimba, oba si ekyo n'okusibwa emyaka n'emyaka emabega w'emitayimbwa, emyaka 5 n'emirala. In case of negligence leading to accidents, penalties rise to fines up to 10 million Ghana shillings or imprisonment of up to 12 years. Nti singa wabaawo obulagajjavu, ekizimbe ne kifa ne kigwa ne kitta oba ne kirumya abantu, ebibonerezo nga bwe mbikusomedde obukadde 10 ne sente ezeeyongeramu oba oliawo n'okusibwa emyaka nga 12. Onaawulira ekimu ku byo sinakindi ebibonerezo byombi ne bibeera nga bikuweebwa. Officials say the tougher penalties are meant to deter widespread non-compliance that has contributed to building failures. Ab'obuyinza bagamba mu kitongole kino nti kino bakikoze oluvannyuma lw'okulaba nga abantu babadde bafa nnyo, abantu badde tebeefiirayo nga bazimba, kakati baagala okulaba nga bateekawo embeera abantu batandika okubeera nga beetegereza nnyo era beegendereza nnyo ku bizimbe bye bazimba basobole okuba nga bakendeeza ku bizimbe ebiremererwa. The law makes it compulsory for all construction to comply with the National Building Code, a move authorities say will standardize practices and improve safety outcomes. Etteeka lino mbuligendereddemu era kyabuwaze abazimba mwenna okucomplying oba okugoberera kyebayita code ey'ebyokuzimba kyebayita National Building Code. Era mbu wano bageza kulaba nga improving oba nga bongeza ku mutindo gwa standard oba nga bongeza ku standard omutindo gwa standard abo mbasookezaamu nga bongeza ku standard oba omutindo kwebyo bye tuzimba. Tebaagala omale gazimba oli mu kifo ekirimu amayumba ag'ebbeeyi abagagga baazimbawo ate gwe omala gazimbawo akayumbako. The amendments also restructure oversight bodies to improve efficiency. The NBRB board has been reduced from 16 to 9 members, while building committees at local government levels has been cut to 5 technical experts. Mu mateeka gano bakyusizza namu. NBRB board bajongedde aba members bagikendezezza ba members bafuuse na 16 okuva ku 16 bafuuse 9. Then ne building committees ku local government oba ku district
level nabo babakendezezza kati bali 5 ba technical experts abajja okujja abo bategeeza abalala nti kino ekizimba ono munyagwa ennyumba gyazimba ategwanidde bajimenye. Committees are now required to report quarterly to the board, strengthening monitoring and supervision of building activities nationwide. Buno obukiiko bw'oku district bujja kuba bulipotinganga mu ministry mu kitongole kiri era nga balipotinga quarterly. Bagamba quarterly kitegeeza mu mwaka bajja kulipotinganga emirundi 4 gy'emyezi 3 buli lwa myezi 3 bajja kuwanga report. New timelines have been introduced for building permits, requiring developers to begin construction within 12 months and complete projects within 5 years unless an extension is granted. Nebbanga libogenda okuzimbiramu ekizimbe kakati bali wadde olina emyezi gy'olina okuzimbiramu, olina emyaka gy'otayina kumala, olina n'ebintu bingi nnyo by'olina okubanga ogoberera. Ekiwandiiko kino kinene naye obanga oyagala okufuna ebisingawo genda ku website oteekemu nti Nile Post era bajja kukuleetera ku mukutu ogwo official website ya Nile Post bajja kukusomera ebintu bino. Oba oliawo oyinza n'okugendako ku mikutu emirala bataddeyo ekiwandiiko kino ky'osobola okubanga ogenda maaso n'okubanga otegeera bulungi nnyo. PML Daily nabo bataddeyo ekiwandiiko kye kimu ng'era bannyonnyola ku bino n'amateeka amapya agaleeteddwa omukulu ge yateekako omukono gye buvuddeko nga 17 omwezi ogwokusatu mwaka 2026. Kakati wenjogerera ebikwekweto essaawa yonna bigambibwa okuba nti bigenda kubeera nga bitandika. Gwe yazimba ennyumba yo akola kyali luddawa essaawa yonna kekadde ogende maaso n'okubeera ng'ate okiwulira nga bwe twakugamba obanga omukulu bwe yakugamba nti mujja kukiwulira essaawa yonna. Bino bigenda kubeera ng'ate biralamu. Nebaza bajja mu comment section ne muteekawo obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako. Tugenda n'enteekateeka ey'okulaba Alex Sosa Mufumbiro aleetebwa mu kkooti olunaku olwaleero ate tulabe oba naawe wa bail agenda abe ng'asobola okuzika ku mukyala we. Nakimera Maureen we bali kubanga kwoli message yatuuse. Kabasingu Lydia we bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse. Ziwa Moses we bali kubanga nawe kwoli message yatuuse. Hamisi Nsamba, Nalugwa Sofia, Justice Hamidi Matovu, Hadi Matovu, Massa Merina, Nambozo Sara, Winifred Nakasi nga bulijjo omumbejja we Mamba Helena kansubire nti olikkiriya we bali kubanga kwoli message yatuuse bambi obubaka bw'okusasula eri Alex Sosa Mufumbiro omumbejja wabe Mamba Helena kansubire olikkiriya. Mukibi Patrick nga bulijjo we bali kubanga kwoli. Nasozi we bali kubanga ogoberera. Nakimuli Rose nga bulijjo ne bali kubanga ogoberera. Mariel ne bali kubanga kwoli. Azena Namuwaya nga bulijjo we bali kubanga ogoberera. Namukose Etha we bali kubanga kwoli. Lusa Luzia Wambi we bali kubanga kwoli. No bamuyisani Hadija Nalwadda we bali kubanga ogoberera. Namirimu Jacqueline Bira Waswa Edison Jesse Alina we bali kubanga kwoli. Namugambe Farida no bamuyise Nora Nakaseke Nakira Namakula Claire Jane Musa we bali kubanga kwoli. King Musa nawe bali kubanga kwoli. Mifumbi Angel Namazi Aisha Justin Nakalule Madena we bali kubanga kwoli. Patrick Mwamule Manal Ahmad Nantongo Dora Nantongo Adrona Nambozo Sara Hadija Nalwadda Nangobi Joyce Yusuf Habibu Mifumbi Angel Chiwanuka Yusuf Agnes Joey Kagame USA Nantongo Ramula Hadija Nalwadda Julie Christensen Mutasa Samuel Joseph Wamara Tumuhereze Regina Mama Sharifa Court Moses Mariel Richard Ricardo Munyo Edward Kiki Timo onabamwise Jacob Nakabale Margaret Najemba Amina Namuswa Madina Reshape Uganda Luyombia Steven ne Madina we bali kubanga kwemuli obubaka bwatuuse. Nebaza bajja mu comment section nga muteekamu obubaka bwammwe ku buli nsonga gye tuba tuleese ate ne tugenda maaso n'okubanga bitambula. Abatuwa ebigalo abasubscribinga abagenda mu comment section abasharinga n'abakola buli kimu mbebaza okubanga mutambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV bwetyo ne ku mukutu emirala gyonna kutusinzira ogenda maaso n'okubanga tukuweereza kanzije tubeere nga tweyongerayo ne updates eziddako. Ensonga za Alex Sosa Mufumbiro tuli mu kujja nazo obeere ng'ozitegeera bulungi nnyo. Wenkoledde akatambi kano nga kimaze okukakasibwa nti ali mu kuleetebwa mu kkooti abeere ng'ate tulaba oba bail enaamuweebwa.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.